Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine President olwaleero wabadde mu Lira Agulawo Wofiisi ya National Platform mu kitundu ekyo ekyerira era ng'enegena kusavinga ebitundu ebyo n'ebyomuliraano. Wano mu Agulawo Wofiisi Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine ayogedde ebigambo byawadde abaana b'Erira ne bannayuganda nti eno woofiisi yakozesebwa kujja mu M7 mu ntebe tewali kirala. Eno woofiisi egenda kukozesebwa okulanga yete enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Ayogedde n'agamba nti bannayuganda bonna bakkiriza era naye yakkiriza nti kati kaakomawo e Luweero mu M7 agenda kumuwulira era olunaku olw'enkya ekigenda okuva e Luweero mu M7 y'anaakimanya ye yeetegekedde Luweero nti Luweero wagenda okuva enkyukakyuka ya buli kimu nti ab'e Luweero be baleeta mu M7 mu lutalo kati ate aba Luweero bagenda kumutwala yagamba olunaku olw'enkya kyonna ekigenda okuba kwa maaso ku lutimbe. Kale kansuke nkuwe Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine President nga Agulawo Wofiisi ya National Platform wali mu bitundu ebyerira. In the name of the National Unity Platform and in the name of the people of Lira and Northern Uganda by extension, I open this office. Okay, our women as well. Hey, some women come here. Okay, that's enough. We are going to do it with a Gilbert. Yes, we are going to do it with a Gilbert.
Ababu mea wodi na bache. Ababu boy bi chuba meni na chini. Boy me chena wa yo. Boy me kenda wa kanu ya ye na ton kanu tu ni ma ababu. Boy me jo tiche jobi tiche chatane adresu. Ame ya me ki ya me mi wa ma ababu. Boy you do me de boy ni chu ya te. Jogi me nyero. Jogi me biera ababu boy ni tu yo ko. Ababu bin wa ya bo ma pechini. We ma pechini better go in of Uganda. When my vision better go in now. When my vision better go in of Uganda. Who are you? The bay who may are dealing in the Melo Baba. Why check your Let's go.
President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bwaguddewo ya face ya National Unity Platform mu kitundu kino ekyerira era nga emirimu ginatandika kutambula bulungi eri abaana b'eri na buli ekibadde ekibulamu kyonna kigenda kutambula bulungi anti kati ogenda okusinziira okulaba nga ate olutalo lutambula paka mu State House Entebbe nga Mwami Museveni ate awummula amangu awo emirimu gitandike gitambule okulaba ku Uganda empya nga Kyagulanyi yakikuttemu ne Mwami Museveni awummuleko emirimu gitambule bulungi byonna nga we Mukama bw'anaabakkiriza byonna bwe binaaba bitambule. Kale abaana b'erira mwe asante sana mwebalire ddala okuba nti mwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'omukwano omungi bwe guti n'obulungi onnyo bwe kuba nti mumwesezza ekitiibwa era bwe kimu nekitambula bulungi. Birala byonna kati abaana b'erwe balindiridde bali mu kwegeja balindirira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atatuuka mu kitundu kyabwe olwo ziryoke zinywa. Mbaagala nnyo mwenna mubale kubaako Omukama tunankuumire ojja kuba tuddamu ebigambo.